Ku mulundi guli nabawa mayiga ne mayega nembalaga ebika ebigatuuma gaawukana. Mayiga twagamba nti abawa nnyonyi eya Nakinsige bazzukulu ba Kyeyuna Emirembe, ate mayiga abo babeera ba mutima bazzukulu ba Kakeeto Ebbaale mu Buddu. Kakati leero twagala tulabe Ssemanda ne Ssemmanda. Awo nawo waliwo akakodye mu mannya ago oba ng'ambe nti abamu era gababuzaabuza. Kale Ssemanda ne Ssemmanda. Ssemanda abeera wa nnyonyi, Ssemmanda abeera wa nnyonyi, naye ate Ssemanda oyo abeera wa nte. Abeera wa nte, Ssemanda abeera wa nte, so nga ate Ssemanda abeera wa nnyonyi. Kale kankomekaawo. Nze Munabusiro mbaagala nnyo. Ekitabo Lulasanga ewe ekiri kya mitwalo 10 ku 0788599343 okifune n'effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 era nakyo kikyaliwo nnyo weekiri n'ekitabo ekyo. Nkwegayidde funa ebitabo ebibiri ebyo oba kale ekimu ku byo kijja kukola bulungi. Effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3, ekitabo Lulasanga ekibeera kya mitwalo 10. Nkomakaawo mbasiibulira wano Ssaabasajja Kabaka awangaale.